Tule chini kumoyo Zizajoli Yesu Ulile china simisa Wagala nyo Wanga wanjakala wata Wema mukwano kuwakusa Fulwange Esalawo Kuwagala ngawe wanjakala Kabaka
kwekana. Hallelujah, Mukama tukuwe chitiwa. Tuwezewe usiziwe masia. Hallelujah, Mukama tewalya kufanana. Hallelujah, tukuwe chitiwa. Hallelujah, Hosanna kabaka. Hallelujah, Mukama ni mutukufu. Hallelujah, Mukama tewalya kufanana. Hallelujah, Hosanna. Kuberanze, urubuza rwakuberanze, wasani rwakuberanze, urubuza rwakuberanze, waweke rwakuberanze, bakurera rwakuberanze, bakwita rwakuberanze, watumiwa rwakuberanze, wabulira rwakuberanze, watamuza bigere kuberanze, wachoge rwakuberanze, waswasi rwakuberanze, kubira imisumari ngo kuba rwakuberanze.
Now, Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo ab'emikwano abaluganda mwenna nsanyusa okubalaba mwebala okujja mwebala okubeerayo. Njagadde tutandike n'okusinza. Wano we tuli twetaaga nnyo Mukama, twetaaga nnyo Katonda. Bayibuli egamba nti akka mu kusinza. Era waliwo enjawulo wakati w'okusinza n'okutendereza. Okusinza abeera atuuse aba waali, mu kutendereza ayinza obutabaawo, kubanga oba otendereza ng'obuulira abantu byakkoledde, kati ate mu kusinza oba ogamba ye yennyini nga waali. So tubadde mu kusinza kuba abaddewo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa 8 omwaka gwa 2021. Kwata pene wandiike wonootinga. Olwaleero nzize okwogera, simanyi bwe ngenda kikola naye kyempulira ku mutima, nzize kwogera ku challenges z'oba oyitamu oba ze tuyitamu. Okubeera ne challenges ebiseera ebisinga kitulowoozesa nti tetuli ne Katonda. Olumu otuuka mu challenges n'osaba nnyo nnyo ne weekwasa Katonda, naye ebintu ne bibanga ebitakyuka, ne bibanga ebitambula obubi, n'otuuka n'okulowooza nti oba Mukama takumanyi, oba Mukama takuliiko, oba okola bibyo, oba teyakuyita, oba tawulira ssaala zo, oba weetumiikiriza, kwegamba oba yakwerabira. Ebibuuzo ng'olina bingi nga bwe mubyebuuza kati ku mitima gyammwe. Mukama nga tusabye, nga tusabidde tikyalumbuye, nga tusonze ssente tikyalumbuye aliwo, tikyalumbuye gyali. Anti baamubiseemwe mulyawo mudduka eno ne babagamba yafudde, baamusazeeko mutwe. Ono n'agamba baamukuddemu olwala, ennyindo baagisokonkoddeko era yagenza okufa nga talina nnyindo. Basoose ne bakwata amaaso go ne bagajjamu. Kati n'owulira obulumi obwo bw'okugjamu amaaso n'ogamba. Omu yakaabye mu kabokisi kange n'agamba ekyana ky'abandi ekirenze ekito, ekyo ekirenze ekito ng'okitta bw'otyo, kyonna kyonna bakisazeeko amatu, ate siga gabadde tegalabika. Ekyana amatu ne gabadde alinako amatono gonna bagasazeeko, ennyindo baagiggyeko, eriiso n'amaaso ne bagapangulula ne bamusikamu enjala. Bambi yafudde bulumi, bambi yafudde bulumi. Anti yagaanye okwogera, babadde bamuwa information, bw'atyo olumbuye n'afa. Awo n'oyita awo ogenda kawalala ne bagamba yes, era lumbuye yafudde. Ate lumbuye waali, lumbuye bw'aba wali mu mutuwe. Ne mufukamira ne musaba, Mukama naye lwaki lumbuye? Mukama lwaki tomutuwa leero ku ssaawa n'eddakiika 6? Ogenda okulaba ziweze mu ssaawa n'eddakiika 7 tumulabyeko, ne Mukama taliiyo. Gwe waliwo omu yangambye Mukama alina empisa embi. Yaba naye sengene essimu si gye mbadde njogererako, nandiba puleyingidde audio ne mufenseko. Mukama nga alina empisa embi, n'atataasa mulenzi oyo gwe twagalanga ki? Mwekamba buli Katonda tabangako na mpisa mbi. Neba naye Mukama yeeyisa bubi, Mukama yeeyisa bubi, n'atataasa lumbuye. Kati si lumbuye yekka, oyina ensonga z'oyitamu nnyingi, oyina ebintu by'oyitamu n'osaba nabanga Mukama kwegamba taliyo ye nababuuziza banne mwasibye mutya. Mukama nga yebala obbakuuma, nange Mukama ankuumye, era nebaza Katonda kubanga akumye ne tikyalumbuye. Tikyalumbuye gyali
ekyokubanga tetundamanya wali tukitegeeza nti no taliiyo. Nze bwe mba nalaba okukwatibwa kwa Lumbuye ne mmanya gye binakira sisobola kubika Lumbuye. Ne odiyo ye nkyagiina ku kyati ye byonna bye twayogera nkyabiina nabikuuma nga 27 nalaba nga bakutte Lumbuye ne ndaba ne bw'anaatoloka ne bw'anaava mu eyo Dairema nze ngende wa Nomani mbuno Nomani aŋŋambe mbuno bamukutte nze ebyo sibiriimu. Wamma gwe saba osabire Ticha Lumbuye Mukama amusomose. Bw'omala ekyo kola ky'olina okukola ng'era ensi bw'etambula. Asobola okutweetinga postinga what everything nga byonna bwe mubimanyi. Abasobola okustorminga embassies eza Turkish gundi Turkish embassies muzistorminge. So obwedda ndi wa Nuwa mpiseeyo ko mbaddeyo kuba Nuwa mulaba kasita atandise ebyo ebyabajjajja nze gundi nze nenvaayo nze mpulirize jjajja nze simanyi mbuno bakubidde jjajja ebyo n'obikkiriza wamma gwe owulira tuve mu byabajjajja. Kola bw'oti leero nzize kukugamba nti nno challenges zoyitamu tezitegeeza nti Katonda tali naawe. Tugenda kusoma topic eringa eri simple naye nga y'amaanyi bw'onooba ogitaddeko ebirowoozo. Abaweereza bangi bagiweereza naawe wagisomako kuva mu Sunday school lunyiriri luli ng'olwa bulijjo naye leero tugenda kulusomako mu ngeri ey'enjawulo. Njagala otandike olowooze ku Yusuf bawa Mariyamu. Eyo story yonna mugimanyi. Naafuna Mariyamu n'amugamba ne bamugamba togira mwana oyo tomusu oyo mukazi tomuvaamu oyo mukazi muwase kubanga mutukuvu olubuto lwalina lwa Mwoyo Mutukuvu beera naye ate oyo mwana wa Katonda era omukazi ye musasule mugende mu maaso n'emikolo gyammwe naye to mpaka ng'amaze okuzaala. Mukyali mu security ya Mwoyo Mutukuvu togeza no paka ng'amaze okuzaala. Katonda amala kumaliriza mulimu gwe gwonna n'amala okuzimbulamu ebibye n'ayera n'ennyumba ye n'afuluma naawe awo olyoka otandika ebibyo naye genda mu maaso ne process zonna okuggyako kiri ekyo totawaana. Yusufu n'aguma byonna ne bazaala omwana ng'omwana wa Katonda. Ndi ku challenges naye njagala nkuviire eno emabega tusobole okuyingizamu ekifaananyi kyo nga bwe njogera nga nawe bw'oyingizaamu gwe wooyita nange nina wempita ewange. So Yusufu amaliriza bamaze okuzaala omwana wa Katonda bamuzaalidde mu lugo. Omwana wa Katonda bamuzaalidde muki? Mu lugo. Kakati ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Bazaala omwana wa Mukama ate mu hoteri babagobyeyo. Obubaka twakamala obusomako nga tusoma ku kukyalirwa obutamanya kukyalirwako ate n'okuyitibwako opportunity. Tubadde twakamala okusoma ennyiriri ezo eza waggulu ng'omwana azaalibwa. Matayo essuula ey'okubiri. Katulwaliro ndi ku lunyiriri lwa 13. Nkomezaawo leero olunyiriri lwa 13. Omwana amaze okuzaalibwa bamalayika bamaze okulabikako everywhere. Bastorminze ebbanga lyonna bayimbye n'ennyimba eggulu lyonna wonna okubeerawo kwa Mukama kulabise ensi ekyuse emunyenye ziragiridde abantu ebyo byonna mubimanyi. Naye wulira bamaze okuzaala omwana wa Katonda malayika ajja mu lunyiriro lw'13 bakamala okuzaala mu lunyiriro lw'13 malayika ajja agamba Yusufu kati Yusufu kola bwoti muve mu by'okusaaga oli wano Herode ajja okukola ono omwana obubi agenda mutta situka odduke ogende mu Misiri gy'oba obeera. Baddusa mwana wa Katonda bamuddusa muntu. Herode muntu Yesu mwana wa Katonda katolina kumuddusa. Kakati njagala mbuuze Yesu yali mwana wa Katonda yali mwana wani? Katonda ne Herode ani yali asinga amaanyi?
Katonda yali tasobola kujjawo Herode Yesu n'akulira mu mirembe. Mumanyi abaana abaafa ku lwa Yesu nga bamunoonya mu nsalo zonna eza Beselekemu n'ensalo zonna eziddiridde waawo. Challenge. Kakati nze mbuuza, Mariyamu teyalina Yesu, Yusufu teyalina Yesu, tebalina Katonda, lwaki bawaŋŋanguka okudduka okugenda e Egypt nga Katonda ye nannyini mwana? Anti mwebuuza, ffe abantu abalina Katonda, ffe abantu abasaba ennyo, ate ffe tuli kuleebuleebu, ffe tuleebuuka n'ogwa Museveni atuwaŋŋangusa atuze n'atuze eri. Ate ffe abalina Katonda, ye omuntu alina amasannamo, omuntu alina abachwezi, alina okwewana yeewaana. Agamba nze nkomyezaawo wano Chwezi dynasty. Ate omanya abachwezi abo baali bamaanyi mu myaka giri ne babagira, naye kati bakomeddewo mu nze nina abachwezi. Nakyogera publicly. In 300 simanyi AD simanyi BC abachwezi baalinga wano nga be bafuga wano wonna ne babavuvuba ne bagenda kati nkomezaawo dynasty. Ye kyogera openire ku TV. Kakati ate ffe abagamba abasaba Katonda ate ffe tuli kuleebuleebu. Kati awo Katonda aba ali luddawa? Yesu yali mwana wa Katonda, wabula babagamba mudduke ekiro kya leero kuba bwe kabatanda ne bukya. Herode yali ateekateeka budde buke ajje, wabula yali amaze okulimbalimba. Bannange mpulidde mbumwe mugenze ne mumukubako eriiso omwana kabaka yazaalibwa. Nange bannange muntwale mundagirire, siyinza butatwala bintu. N'alyoka agula awo ebintu by'omwana, n'alyoka agula zipampa n'azigula nti ajja kulaba mwana ebirabo. Ate abagezigezi bo bamulagirira nga bamanyi, bamulagirira asanyuse okuzaalibwa kw'omwana. Ne bwe njogera ekyo kyokka ne ŋŋenda Bible and politics. Era yamuleetera info, ye yabuulira byonna nga be bazadde omwana nga bw'atunula, waliwo emmunyenye wano bwetu, waliwo okubeerawo kwa Mukama, waliwo omusajja yambadde ebyeru alinga ayina ebiwawaatiro. Aleeta amawulire sayidi ne sayidi, akomawe n'agamba bannange temufaayo, njagala mulongoseeko wano kubanga kabaka agenda kujja. Kabaka ajja atya nga wano wafaana bwe wati? Wali mu station tuzimbewo ekiyitirirwa. Temulaba kabaka wa Buganda nga agenda okukyalako awantu, ebiyitirirwa bibeerawo ennaku ezo. Twalaba omuyindi ng'akuba eŋŋoma, amanye ennyimba z'Oluganda zonna. Omuyindi akuba eŋŋoma eŋŋanda, basanyukira kabaka. Abataabitegera biki kabaka byakwese munda, bategeka n'okutegeka olukyala lwa kabaka ajja okulaba omwana. Katonda agamba Yusufu, ekiro kya leero bwe mukikeeseza wano muwedde, omwana awedde. Mariyamu awejjawejja agamba bannayinze yakamala okusindika omwana omunene bw'atikkiro 7. Nze gwe mugamba okutambula ne bamugamba va mu muzannyo gwe, omusajja agenda kutta omwana, alinnya endogoyi tuve wano. Waakiri bw'oba owulira nga nkunyigiriza nga tosa kutuula, gwe vuga endogoyi n'omwana mugende, nze njja bagobesa bigere. Kati njagala ombuuliremu nga gwe mukwano gwa Yusufu. Omanyi bino ebintu njagala tubinyumyemu, tusoma bwe tuyiga. Oli mukwano gwa Yusufu, Yusufu azze akunyumiriza munnange, ngenda kwanjula omuwala ali virgin. Kubanga era wano kive nnyo okuwasa omuwala atali virgin. Omuwala tamanyi musajja, tamanyangako musajja. Muba mutegeka embaga nga mulaba ate omuwala ekkundi livuddeyo likoze bwe liringa akakukufa, likoze akagundi bwe kati. Nomubuuza Yusufu, tebagamba nti n'omukazi ali virgin, mukazi wo ng'alinga alina olubuto, nti ye lwa Mwoyo Mutukuvu. Ebintu ebyo bigatta lwa Mwoyo Mutukuvu. Gwe okuliza Mwoyo Mutukuvu omwana. Kubanga yali ayagala kivaamu. Yusufu yali ayagala kivaamu, akibuukemu. Nga Yusufu agamba omukazi alina olubuto, aba agenda okivaamu bw'ati. Ebiseera ebyo nga Mariyamu amukubira essimu takyakwata, Yusufu yeekyanze. Awulidde amawulire omuwala alina olubuto. Amukubira essimu takwata, amunoonya tamulaba. Yusufu aba ayagala kibuukamu, malayika n'ajja n'amugamba Yusufu togugumuka, naawe eddiiru eno ogirimu olina ogituukiriza.
gwe olina okubeera taata abeerabeerawo wano. Genda mu maaso n'emikolo. Olwo olubuto lutukuvu lwaffe. Oyo mwana wa kigambo, kyali kigambo. Genda mu maaso n'omwana. Kati Yusufu ajja abikunyumiza gwe mukwano gwe. Munne eno omukazi ngenda mumuwasa ali virgin naye alina olubuto. Olubuto lwa mwana wa Katonda. Kale ekyo oyinza okikkiriza nti omwana wa Katonda, olubuto lwa Katonda. Kati ate amuzadde agamba munne Katonda yangambye nziruse omwana Kerode agenda mutta. Ate Katonda addusa omuntu omwana. Omuntu tatta omwana wa Katonda. Era olabirawo Yusufu omusiru bamulimba. Yusufu bamulimba mbu olubuto lwa Katonda ng'olubuto lwa muntu. Mukazi we yayenda dda. Kakati bba w'omusajja oli alinnye kwerima ayagala kulivenjinga wabula Yusufu akulimba mbuno leka agendeko Egypt yekweke kubanga mwoyo. Gwe ebintu obiraba bigata nga Yusufu abikunyumiza. Kubanga omwana wa Katonda yali badde ayimirirawo. Katonda n'alyoka akwata Kerode n'amumalamu akajanja. Yesu n'akulira ku nsinga tekuliiko amugambako. Kubanga twandirowooza nti omwana wa Katonda n'ensiri tesobola mugwako kumuluma kulwala malaria. Twandirowoozezza nti omwana wa Katonda yandibadde akulira kololo awatali mwala. Twandibadde tulowooza nti yandibadde protected obutabaako mbeera bwetyo. Naye challenge ezi zonna zijjira Yusufu naye nga byonna byakola byonna byayitamu bya bwa Katonda n'okubonaabona kwayitamu kwa bwa Katonda. Bino mbijje ku audio zammwe ze mumpa. Omwana omuwala yandikodingide n'angamba ASP teri muntu yeeyisa bubi nga Katonda. Nze mutidde Katonda gy'okumumwagala ate yakabya bukabya maziga nze kukyalumbuye sikyebaka. Musabye naye ate bwendoota ninga ngaamulaba waali ninga ngaamulaba namubuuza gyo nemubuuza naye Mukama yerumbuye nemulaba nga bamukyusa bamujja mu kifo ekimu bamutwala mu kifo ekirala. Naye Katonda alina empisa embi teyali waddeyo mwana w'abandi kufa. Okitegedde? Oyina ebintu by'oyitamu nga wasaba nnyo osabye nnyo owulira okyali mu mbiro ogenda Egypt. Oyina ebintu ekyo ate bw'otandika ng'okubonaabona ennyo bw'otyo sooka weekeberemu osobola okuba nga ggwe mutuufu. Osobola okuba nga obonaabona lwa butuufu. Emisinde gy'oliko gy'odduka n'okuyiganyizibwa okiriko lwa butuufu kuba ggwe mutuufu. Ekyo obadde okimanyi. Mariyamu yali akyagamba bannaye mugira mundeka nze nampulira olubuto anti engeri kakati mbadde nnyina okugira nga ndusibye ate mbeere mu kifo kimu kubanga mpulira ne kamunguluze. Bamugamba Mariyamu vva mu muzannyo ogenda kuttisa omwana wano. Basimbula kiro, Bayibuli egamba kiro ate baloota kirooto. Malayika najja mu kirooto n'agamba musituke kati musimbule kati. Oba zali ssaawa 6 waali wabulayo essaawa nga 6 zokka endala oba 8 Herode ajja akyalira omwana. N'abagamba musituke tabasanga wano ne basituka mu kiro ne baddusa omwana wa Katonda. Herode nga waali alya butaala. Ekyokuyigganyizibwa tekitegeeza nti nno gwe mukyamu. Tekitegeeza nti gwe ali ku sayidi enkyamu. Oyinza okuba nga gwe ali ku sayidi entuufu naye nga gwe abonyaabonyezebwa. Ng'amafuta ge okimanyi nti n'amafuta gasobola okubonyaabonya nga Mukama yakuyiyeeko amafuta go ne gakubonyaabonya. Juzi twakamala okusoma ku Sawulo. Samwiri ekisooka essula ye11 ku Nakasi. Nakasakola nga bakamala okuyiwako Sawulo amafuta okufuga Isirayiri. Isirayiri ne yeekutula mudhe and then. Abamu ne bamugamba nti owangaale ayisa basajja kabaka magulu nnyondo kyokyo n'antawetwa musota mutyabya mufumbya ganda n'antabalirira abatyabi.
abalala ne bamugamba yegwe kabaka gwe tubadde tulinda, abalala ne bagamba togenda kutufugako. Ffe bamuyifuseeko amafuta, Katonda amulonze okuba kabaka. Ekitundu ne kyeyawula mu Bayibuli egamba ne kigenda mu baana ba Mowabu, ne kigenda ewa Nakasi, ne bakola endagaano nti waakiri katukole nawe endagaano gw'oba otufuga. N'omusajja Nakasi n'abagamba bw'ati, nze sinaba kugaana, bwenna okulagaana nammwe endagaano nsooka bajjamu maaso ga ddyo. Mwenna amaaso aga ddyo ngajjamu. Eyo enjiri mugyerabidde. Nakamala ogisomesa wiiki eno yennyini eri ewedde oba eno eri ewedde. Mbajjamu amaaso gonna aga ddyo. Sawulo natandikirawo okufuna okuwakanyizibwa, challenges, nga yakamala okufukibwako amafuta. Nakasi n'agamba mwenna mbajjamu amaaso, ate ekivume nkiteeke ku Isirayiri yonna. Kye yali ategeeza, nze sifuga bantu balaba, nfuga batalaba. Nzikiriza naye nyina obbajjamu amaaso, nfuga batalaba. Twakamala obbisoma wano. Waliwo tubonaabona lwakuba ffe batuufu, omusajja ayagala kutufuga ng'atuggyemu amaaso. Kati bwe muba temwagala kubajjamu maaso, wateekwa okubeerawo force erwana okutaasa okubajjamu amaaso. Sawulo yamala kuyimirira n'aleeta abasajja be ne balyoka bafunvubira okuba ekitundu ekyo okukijja ewa Nakasi, ate okukikomyawo, okuwonya Isirayiri ogijjamu amaaso. Tusobola okuba nga tubonaabona lw'amafuta agatufukiddwako, tetubonaabona lwakuba ffe bakyamu. Abeeyagala tebeeyagala ku lwakuba nti nno be batuufu, nedda. Tebeeyagala nti ku lw'okuba be balina Katonda, nedda. Omuntu asobolera ddala okweyagala naye nga talina Katonda, nga gwe alina Katonda ate olinga abonaabona, naye gwe abaamusinga gye bigwekerera. Omusajja yafuga Sudaani nga bw'ayagala, olwaleero bagenda kumuwaayo mu ICC field marshal. Bagenda muwaayo banegotiating, bagambye okusinziira ku bye twazuula omusajja yatukola bubi, tumuweeyo mu ICC. Bagenda muwaayo, naye yali successful mu nsi yonna, nga eddala erisembayo mu magye lyaliko field marshal, teriyo mulala amuli waggulu. Sudaani yonna emuli mu ngalo, gwayagala okutta amutta, ekitundu kyayagala okutta kyonna kisala n'akimalawo. Olwaleero ali mu kkomera, olunaku lwabwe lujja. Tobonaabona ku lwakuba gwe mukyamu, tobonaabona ku lwakuba Katonda takumanyi, tobonaabona ku lwakuba Katonda tawulira ssaala zo. Olumu obonaabona kubanga Katonda akukweka, alina gy'ayagala okukutwala. Yesu baamuddusa ne bamukweka e Egypt, omwana wa Katonda. Naye mmwe omusaaga, nze nkuwuliridde message z'abantu wano ng'abantu beemulugunya, ne ngamba kati ate tuddeyo abantu kambabuulira enjiri esookera ddala, kati tuddeyo ku basic. Jjo nabadde mbuulira ku kyaki yaffe eri, ne ngamba abantu katusooke tuddeyo kuki ku musingi, ku bisooka. Bwe twali tutandika nasale, twatandika tuyimba buyimba, muyimba obuyimba bwammwe lunaku lulamba, tica n'abatunulira n'abawamu ne katayimu n'abagamba kati mwebake. Kati bwe kituuka ku nze alina otulo, bagendanga okunze okusangawo sivaawo, nze nga nebasa otulo. Mwayimbanga tica n'abagamba wamma mwebake mwawo, ne mwebaka ku kiwempe, kubanga ffenna twatuulanga ku ttaka, ne mwebaka okunze okusaawo muganda wange, nga gwe watugambye twebake. Bwe mugenda okuwandiika babatwala wansi wa muti, ne batandika ne babateekawo, ne mutandika okuwandiika ku ttaka, n'owandiika volongoto, tica najja n'akuwaana. Bannaye gwe basinze bonna, nawe novaawo ng'omanyi nti gwe abasinze. Basic tutandikiriza kati. Eri gye twabadde ku biri topic enene ze tubadde tusoma ziri, nvuddeyo nkomyewo wano lwa muntu ogu yagambye, ne bannange nalabye abantu abalina empisa embi. Katonda alina empisa embi, simulabanga. Katonda tudiringa naye Katonda si mwangu. N'alyoka ava mu mwana lumbuye ne bamukuulamu embiriizi. Omuyanga embuno bamupanguluddemu embiriizi ne bazimukwasa ne mu ngalo bwe bati embiriizi ze. Ne bamugamba tubuulire info wamujjawa. Ani yakubuulira
Museveni lwe yafukira Ssaabasumba ani yakigamba Lumbuye n'abagamba ne bwe munzijamu omutima ne mugumpa sisobola kumubawa ne bamugjamu olubiriizi olwokubiri omuntu akunyumiza nga firimu ng'eyabaddewo n'agamba naye Katonda bannange nga yisiye muntu gw'odiiringa naye kati bw'otodiiringe ne Katonda ogenda kudiiringa naani waliwo abamu bempuliriza ani message zaabwe nesibaddamu nesikuddamu waliwo akaaba ne muleka ne ngamba Katonda yereka muleka akaabe kubanga senga mumukomya ne mugamba tokaaba kyakaaba ne kisigala munda genda atomera ebbaasi asobola okugera nga bbaasi eva eri najja n'agitomera kuba kiri kyamusigaddemu nsooka nenkuleka n'okaaba ono omukyala ono ow'eyindi yajja ogwe nabagambyeko bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mukyala gwe webale nnyo yeyambye oyo omwana mukama kumukisa omukyala yankubira essimu kiro nga neebase essaawa zaalinga 7 nenkwata essimu ng'akaaba nambuuza pasito mpulira ko nze nkuwulira n'akaaba ne muleka kubanga bwe naamusirisa kyakaaba kisigaleyo nja kuba mmukoze bubi n'amala okikaaba ne kifuluma kati natandika okumbuulira kati waliwo abamu abajja ku simu zange ne mukaaba nange nensirika ne mukaaba nakubuuza pasito owulira nti mpulira nga tolina kyoyogera nkuddemu ki ng'okaaba sooka okaabe nkikola nkigenderedde bwamala nagamba kati pasito ansirise twogere ng'omanya akifulumizza ng'omubuuza kati obadde okaabira ki kyo kimanyi bakuterumbuye ne bamugjamu embiriizi ne bazimukwasa mu ngalo gw'olaba kati nze kambabuulire Lumbuye tali Uganda anti babagambe bamutidde nze ngamba mpozi nga balumbuye bali babiri Lumbuye owange tica tali Uganda oba ettaki tannalabikayo ne Uganda taliyo kale katugambe Lumbuye ye Moses Katonda yamwetidde n'amuziika Katonda yatta Moses n'amuziika Moses yabula bubuzi era Katonda ye yabika ye yaleeta amawulire gwe Yoswa yoli amaze ebibye biwedde temujja namuziikako naye gwe omusikidde teekateeka abaana bano naye naawe tonnaba kuguma genda osome Yoswa essuula emu some ekyamateeka essuula 34 nga Moses aggalawo chapter yeggalawo Moses kati osome Yoswa essuula esooka nga Katonda yennyini yanze yaleesa agataliiko nfuufu naye sooka oddemu amaanyi Yoswa ogume n'omwoyo kubanga naawe wennyini tonnaba kuguma ate gwe otwala abaana bano mugenda kusomoka Yorodani yasooka n'akigamba Moses mu ssula yakumeka ya 19 ekyo ekintu twakamala okukisomako wano nabagamba topiki zange nze ekolera nsoma Bayibuli yange nembuuza Mukama kye nayogera gwe bwombuulira nkubuulira ekyawandiikibwa era gwe bungamba nongamba nti pastor nziriraamu obubaka bwe wabuulira mu 20 mu mwezi gw'omunaana obugamba bwe buti bwonna mbukuddiramu twakamala okusoma nga Mukama agamba Moses mwetegeke mugenda kusomoka Yorodani Moses n'afa nga tasomose Yorodani naye Katonda kyaba ayogedde kiba kyekyo bw'amala okugjawo Moses n'agamba kye yasookera ddala okugamba Yoswa kola bw'oti yimirira kati gwali wano nabasuubiza mulina okusomoka Yorodani kati gwe agenda okusomosa abaana bano Yorodani gw'omusikidde naye gwe sooka oddemu amaanyi ogume n'omwoyo bali bo tobafaako bo ne babanagira nga bakankana bajja kugumira ku ggwe nze ngenda kubeera naawe nga bwe nabeera n'omuweereza wange Moses ye Moses temugenda kuddamu mulaba Lumbuye tali Uganda ali Taki ne Taki bw'aba taliyo Lumbuye Moses tusomoke Yorodani waliwo yangambe ne bannange pastor weekaza mwana gwe ate nkulaba nga weekaza nedda waliwo n'ebimu mmwe bye muba temumanyi naye ffe nga twabite nkugambye olunaku lwe batugamba ajja tajja azze kwolwo na collectinga information okuva ku kisaawe Entebbe ne bampa information nga zanjawulo
omu naŋŋamba yazze omulala naŋŋamba teyazze. Ate kambabuulireyo kino bulijjo nkisiba naye leero kankibabuulire mutegeere nti siri mwangu ate ne Lumbuye si mwangu. Olunaku olwo Lumbuye abakujjira mu nnyonyi yonna gye yali ajjiddemu kwezi 3 yali tagenda kuyingira Uganda. I can bet ekyo nkyogedde, ekyo nkyogedde. Kati muleka mbabuulire nti nno waliwo force eri emabega. Lumbuye abakujjira mu nnyonyi eyagwa Rwanda yali tava Rwanda, yali tayingira Uganda. Abakujja n'eya Dubai yali tavusuka Dubai. Ne bwe yali guddeko Kenya yali tajja kusukka Kenya. Kati ekyo kankibabuulire bulijjo nkisiba. Era nkukakasa Lumbuye teyajjira ekyo ekintu bulijjo nkisiba nga saagala kyogera. Mmwe munsokodde. Era tebakutuuza ngaawo ne bakulimba mbu Lumbuye yagenda e Uganda. Nkugambye abakubanga yajja nga bamutwala Uganda yali akoma Rwanda. Si mu bubi, mu bulungi, kumujja mu nnyonyi ekiba kibe. Naye mmwe waliwo ebintu ebimu nga tetubyogera mmwe mutukyankala. Kakati omusajja agenda kunnoonya agambe oyo mwana ayogedde ki? Baani abali bagenda omujjamu? Baani abamuteega e Rwanda? Gwe watubuulira e Rwanda nti tajjidde mu nnyonyi? Gwe watubuulira e Dubai nti e Dubai teyajjiddemu? Gwe watubuulira? Kugamba gwe oli awo golowooza ffe tuli bakusaaga NUP. Nkugambye Lumbuye yali tagenda kusukka Rwanda. Ebyo bye mugamba mbu simanyi Rwanda, Museveni ne Kagame bebamu, Abanyarwanda bakola bwe bati. Lumbuye yali tasukka Rwanda kuyingira Uganda. Kati nkyogedde mujje munnoonye. Ate nze sirinda byakunzija mu njala mbabuulirirawo nti Nagundi ye yaŋŋamba. Naye nga musobola okunkwatako nze sisobola babuulira. Afande Katongole yankubakubadde emigo yanyiganyiga enjala ne magalo nga mulowooza mmwe mugenda kunkola kikyatankola. Yatuteeka gwe sitandi togimanyi. Taata ye yatukubanga bw'ati oteeka emikono wansi n'oteeka amagulu waggulu ku kisenge. Nasooka n'akumazaawo essaawa nnamba n'olyoka okanka n'emikono emingira nigika ate kasita ovaayo n'ogwanga owedde. Kati nagamba ngenda kukuba kibooko 30 bw'okusa amagulu wansi ezo zifudde. Awo nakuba kibooko 7 kubanga buli gyakuba ebeera nfu. Kati olina okutuuka n'oguba n'owanikayo amagulu emikono n'ogiteeka wansi n'osiba nakukuba kibooko n'akukongokako n'amanya kati nno omwana akuze. Kakati iso mugenda kunkola biki Afande Katongole byatankola mu bulungi ne mu bubi byonna yabinkola. Nange ne bwe munkola ne mumbuuza ani yali agenda omujjiramu e Rwanda mbagamba Kagame. Kati nze mbagambye Lumbuye yali tayingira Uganda kw'olwekiro. Kati mbyogedde. Mumanyi muzanyazanya nnyo. Mulowooza ffe tuli beereere. Mulowooza ffe tuli bakusaaga. Lumbuye ali Taki. Bw'aba ali Uganda bamutulage okujjako nga bali babiri. So embeera gy'oyitamu si lwakuba nti gwe mukyamu. Embeera gy'oyitamu si lwakuba nti wasobya nnyo Katonda. Embeera gy'oyitamu si lwakuba nti nno Katonda yakukyawa. Nedda. Osobolera ddala ogiyitamu bwetyo naye nga gwe mutuufu. Kati njagala ombuulire kiki ekyaleetera Yusufu, Mariyamu n'omwana omuto eyakazaalibwa okutandika okudduka ekiro. Kati omusezi bw'abalya bwe bagwa mu musezi. Mumukulidde mu tawuni mu byalo waliyo abasezi abaddala. Kati tosobola kuŋŋamba nti batambula okuva e Bethlehem batambule basale eryo ebbendobendo nga tebayiseeko mu kibira nga tebayiseeko mu bitooke. Kati omusezi bw'abalya yali abaliira ki? Baddusa mwana wa Katonda. Katonda yali tasobola bajjirawo Kerode. Kerode naffe ekibwatukira awo. Twasoma ku nkomerero ya Herode malayika yamuboli Katonda yamukuba oluyi agenda okukkakana ati ku ttaka agwe wansi nga yina akunkumuka envunyu. Lwaki Katonda teyakikola ku olwo lwe yali anoonya Yesu? Kololo nnyini lwaba pulaninga ne bamuboli naye nedda.
Yesu yali omutukuvu atayonoonangako ate ye yadduka mu maaso g'omwonoonyi ayagala n'okumutta. Katonda yali alina ensonga okugjawo Herode kugezaako okutta mwana muto. Alina n'abaana, waliwo abaana awo abaalugenderamu, yagamba ku myaka 2 okukka wansi. Bonna mubatte, bonna ne babatta, naye nga gwe banoonya ye yayiseemu dda yadduse. Kati awo Katonda yali alina ensonga okumukolako. Challenge z'oyitamu Wamma kuba nti gwe mwonoonyi. Waliwo ne yaŋŋambye nze nkooye n'okusaba. Kati koowa, kati koowa tulabe wajja onoddukira. Katonda akoze bubi, ogenda kulagawa. Olunaku lumu Yobu essula mmeka? Ziri 38. Yobu essula mmeka? Yobu olumu yeemulugunya negamba naye yeggwe Mukama naawenza omuntu mbonaabona biki, nayogera ebintu bingi nnyo. Mukama n'amugamba kakati oŋŋambye ndi mwonoonyi, kakati ssebo gwe mutukuvu. Katonda bannaye memore eyo nga njerabidde. N'amugamba kakati ssebo nze mwonoonyi gwe mutukuvu, ogenda kuntwala mu ggulu ki? Olina wogenda okuntwala? Kakati nkikkiriza, nze mukyamu gwe mutuufu, omanyi ekkubo ly'empewo entambula gy'etambulamu, omanyi eŋŋamira gy'ewakira. Yabuuza gundi ebibuuzo Yobu. Mukama n'amubuuza omanye eŋŋamira gyewaka, omanye engeri eŋŋamira gyewaka. Simple. Osobola okuba nga obadde olina eŋŋamira nnyingi nnyo era nga naye omanyi engeri eŋŋamira gyewaka. Simple. Era njagala nkubuuze, senga laddu evuga kiba kitegeeza ki? Era kibeera kyekyo ekiba kibwatuka? Sooka okimbuulire anti nze mwonoonyi gwe mutukuvu. Yobu sooka ombuulire nze bwe mba ndi mwonoonyi gwe mutukuvu ogenda kuntwala wa? Destination gy'ontwalamu eriwo. Yobu n'amugamba muganda wange njogedde ekigambo kimu oba 2 sigenda kuddayo, era nsitudde n'olugalo lwange ne nduteeka ku mumwa, togenda kuddayo kumpulira nga njogera. Yobu amunnyonnyola bya bulwadde. Mu butuufu Yobu ye mulwadde. Yobu ye yeetakuza olujjo. Yobu yavunze. Amugamba naye tonda batonfaako. Bwe yagenda okujja okumubuuza yamubuuza eŋŋamira ewakirawa. Kakati gwe mutukuvu nze mwonoonyi, kakati ntwala mu ggulu. Ntwala mu ggulu. Oba nkolerayo ekyamaanyi ogenda kinkolera. Yobu yamugamba nsitudde olugalo lwange. Banna ekyawandiika bwekyo. Nsitudde olugalo lwange ndutadde ku mumwa. Sigenda kuddayo kwogera kigambo, njogedde kimu oba 2 byebikomye. Omwana omuwala yaŋŋambye naye teri muntu muzibu kudiringa naye nga Katonda. Katonda nga alimba. Nyabo Katonda yalimba kati gwe gwayogera amazima. Katonda yalimba gwe mutuufu. Nze ebyo sibiriimu Wamma. Ekyo embeera gy'oyitamu tekitegeeza nti gwe mukyamu. Awaka basobola okusitukirako bonna. Yusufu bamutunda yali akoze eki? Baganda be bamusitukirako ne bamugolokokerako ne bamusuula ne mu kinnya. Ne bamujja ne mu kinnya ne bamuziika. Ne bamutunda. Bali bagambye tetuyiwa musaayi gwe tumuteeke mu naafe ebibye, enjala yerimutta oba ensolo embi erijja n'emulya. Bali bakamusula ate ne bagamba baba n'abagula abaddu, ne bamugjayo ne bamutulaga agende eyo alifa bibye. Yusufu yali akoze eki? Pasita ne bampayiriza nga sina kyenkoze. Gwosoose. Pasita bansiba eruzira nga sirina kye nakola. Gwe wasooka. Yesu bamuttira ki? Mbu Yesu yabba embaawo. Anti kitaawe yali mubazzi. Yabba embaawo n'azireetera kitaawe ne bamukwata. Eri abanyumya ebyo ebibozi mbu era ekizibiti kye bamukwata nakyo. Embaawo ze bamukwata nazo ze embaawo ze bamukomererako. Ne bamugamba babba nnyo embaawo ng'ozitwalira kitaawo, zo zennyini ne bazikolamu omusaalaba ne bagumukomererako butaddamu kubba. Naye nga bituufu. Ye tebamuwaayiriza.
alina omukyala gwe yabuulira enjiri ku luzzi era naye twamusomako wano oyo omukyala gwe yagamba gwe omusamaliya lwaki tompa ku mazzi n'amubuuza nze omusamaliya ayinza okwogera n'omwebulaniya kati abamu bagamba mbu nno yesu yakwana oyo omukazi ku luzzi gwe basoose okuwaayira gwe basoose okusibako ekintu gwe basoose okusibira obwereere Yusufu myaka 13 ali mu kkomera mbu nakutte mu Kapotifaali nenga mu Kapotifaali ali eri kimuluma agamba ne bannange omwana ono nze omukazi omulungi bwe nti omwana ono yaŋŋaana lwaki omwana nemwambalira ne kannayiti akatangaala omwana n'agaana omwana nemuyita mu kisenge yemuyita nga n'amugamba jangu mukama we yagamba onfeeko tonfaako n'amugamba maama obadde oyagala nkolere ki bannaaye nemugamba ekintu kyasuze kinsimba wano giragira wano bwoti nakwata akasemudekisi natandika okumusiiga omugongo nemugamba nawe kunyaawo nnyo kiriramu awo Yusufu nakkirira n'amukunya n'atambula n'agenda Yusufu naye bannange Yusufu yali musajja oyo mwana nkyamulowoozaako naye simanyi nakunya mu Kapotifaali egundi n'amugamba ati kakati kikyuse kikino n'amuterawo ebbeere n'amugamba wano wansinsi lisitula okunye wansi Yusufu n'alisitula n'asiigayo kasemudekisi n'atambula n'agenda ne bamusiba emyaka 13 omutuufu ne bamusiba emyaka 13 ate mu Kapotifaali ne bamutendereza nnyo ne mu gataliiko nfuufu yasobodde okuwangula olulenzi olwabadde lugenza omukwata abakazi mwenna mwandibadde mubeeranga mu Kapotifaali omukazi yerwanyeko ng'ogulenzi gumukwata era bwe banoonya omudaali okuwa omukazi eyaresistinga rape nga mu Kapotifaali afuna omudaali ekololo beewa emidaali abo abasajja egy'obuyaayi egy'obulimba gundi yasinze okulwanyisa ababbi nga ye mubbi nkugambye Kateeshumbwa yayimiridde mu palamenti n'awaabira ababbi Kateeshumbwa Kateeshi mumumanyi kati oyo muzira wa NRM yayogedde ku babbi bataddemu amaanyi Yobu 3:9 wamma ani ono Victoria Carol thank you so much era mbadde ngezezaako omanyi guno omutwe gulimu ebintu bingi mbadde ngezezaako kijjukira Yobu 3:9 awo we yamubuuliza ogenda kuntwala mu ggulu ki omanye ngamira gyewakira eddoboozi lyange olimanyi bwemba nga mbwatuse mmwe lye muyita eggulu mba njogedde ki ebyo byomugamba bannange raddu yakubye Katonda aba alina ekigambo kyayogedde so in actual sense omanyi bino eby'omwoyo biri bwe biti ebya Bayibuli era nze kyova olaba jjulu nabagambye sigenda genda mu theology babikusomesa mu knowledge eno ey'ensi bino ebya Bayibuli gwe bw'oba oyagala okutegeera Bayibuli olina okusooka okusiruwala mu Katonda ng'okkiriza bitakkirizikika ng'onotambula ne Katonda olina okusooka kusiruwala olina okusooka kufa n'ozuukira naye otta entegeera ey'ensi n'ofa wamu ne Kristo Bayibuli egamba twafiira wamu naye ne tuzuukirira wamu naye olina okutta amagezi gano agategeera gano n'otandika okutegeera Bayibuli bw'ogireetamu ebye simanyi mbu n'otegeera nnyo gwe wafuna ddi wano oba owedde ebya Bayibuli byanjawulo ffe Bayibuli etugamba nti okukkiriza kuleeta ekitaliiwo okubeera ekiriwo ate kuleeta ekiriwo okuba ekitaliiwo ekyo manyi kye kitegeeza okuba nga oli mulwadde n'ogamba siri mulwadde ate ng'oli ku ccupa ekyo Bayibuli kyetugamba bannaye ng'olabye n'obulwadde ndi mulamu nja kuba bulungi ndi mulamu naye ng'owulira obulamu bugenda bannange bakusibye mwana gwe mu butuufu ne bakusibira obwereere siri mu kkomera wano nja kuvaawo His Excellency Kyagulanyi yakikola omukazi omulamuzi yamugamba oli mukaguli wano ku misango emiyitirivu ennyo kakati obadde olina kyogamba ekkooti namugamba yes olyose n'ombuuza bayira we sinze ndi mukaguli gwe oli mukaguli omulamuzi gwe oli mukaguli kati sebo kwegamba kati Kyagulanyi ye mulamuzi ekyo manyi kyekitegeeza owekitiibwa omulamuzi teweeraliikirira gwe ne bw'oba oyagala kunsindika luzira naye waliyo emirimu mingi
nyine ekyokukola nayo nyine ebyokukolayo naye tonsaasira sinze ndi mu kaguli. I'm not on trial, it's you. Kubanga nawe okimanyi sittanga ku muntu yenna, sibbanga ku kintu. Museveni ye mubbi naye nza nnanga lwakuba njogera ku bubbi bwe kyavudde akundeetera wano. Kati kiri gy'oli okutegeera nga Museveni oba okusigala ne ku sayidi y'Abannayuganda. Nze siri mu kkomera, siri mu kaguli. Olaba bubi gw'oli mu kaguli. Omulamuzi n'awunga n'agamba bannayuganda nkole ki? Ono omwana agende Luzira oba tagenda Luzira? Ng'ate etteeka limugamba osooka n'omuteekayo. Namugamba mwana wange byeyogedde byonna mbiraba naye genda ojja kudda oluvannyuma lw'ennaku 3. Namugamba tofaayo ne bwe guba mwezi. Okitegedde addira ekiriwo akifuula ekitaliiwo era ne kivaawo. Ne Museveni n'agamba omwana tatya kkomera ono. Okukkiriza ofa n'ozuukira mu ngeri ndala olina okulaba ebintu nga saabalala bwe babiraba. Bayibuli bwegamba nti twafiira wamu ne Kristo ne tuzuukira naye. Tonywa butwa kufa ozuukire. Bwe ebintu by'ensi n'endaba gye babirabamu olina biraba opposite ng'obirabira mu Katonda. Awo oba wafiira wamu ne Kristo n'ozuukirira wamu naye. Oddira ekitaliiwo n'okifuula ekiriwo, ekiriwo n'okifuula ekitaliiwo. Oli mwavu naye okkiriza ofuna ssente. Oli mulwadde naye okkiriza, oli mu bulumi naye okkiriza okuwonyezebwa. Era n'okuresistinga n'ogamba ndi bulungi. Kati nze omusujja gunnumye sibutuse ku mimwa, mmwe mubadde mugiraba. Obulwadde wano abaana balwala, omwana alwala n'agenda ne bamujjanjabira eriya 2,000. 2,000 bwe olombuno okubutuka emimwa olonze. Nze okubutuka emimwa nga sitaddemu yadde 10 n'enjinyiga n'omunnyo olwo Katonda yannimbye. Omunnyo gwendyako gwe nabadde nteeka amazzi n'ennyiga emimwa. Waliwo omulala nga buno obulwadde nga twalwala naye nga abutaddemu liya 10,000 bwe bukadde 2 obw'e Uganda. Nze ndi wano ndatta ate emirimu gyange mbadde ngikola siyosangako kukola. Mbadde nkola emirimu gy'abakama bange n'egyange nga ngikola n'egya Mukama nga ngikola n'egyammwe nga ngikola. Olwo nze Katonda yandekawo nnyo. Mutandika okulaba ebintu mu ndaba endala. Nze omuntu bw'ajja n'agamba breaking news mujje mbabulire ku byalumbuye n'enzija. Omuntu kasita ateekayo n'agamba breaking news ku nsonga zalumbuye enzize nga nzija nga ngamba lumbuye bamukutte ne bamugjamu olubirizi lwa ddyo ne balumukwasa mu mukono n'olwakkono ne balumukwasa mu mukono ne bamugjamu amaaso ne bamugamba amaaso go ogalaba amaaso go osooka kutubuulira ani yakugambanga ebintu tugazzeemu. Nze kasita amala obyogera byonna nga nze ndaba lumbuye ettaki. Nga nze ndaba lumbuye ettaki ng'ebyombireko awo. Naye bwe munaagenda nga buli kintu kikutwala bwe kiti. Bayibuli egamba bweti kiri mu ki? Zabbuli esooka alina omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kwa Zabbuli mmeka eyo egamba ababisi bwe batyo ababi kye bava bafaanana ng'ebisusunku empewo bye zifuumuula. Zabbuli mmeka? Zabbuli emu? Zabbuli mmeka? Ani aginzijukizaawo nti ababisi bwe batyo? Zabbuli emu ndowooza. Obudde bugenze sigenda kugendayo. Ababisi bwe batyo ababi kye bava balema okuyimirira mu musango. Ababi kye bava bafaanana ng'ebisusunku empewo bye zifuumuula. Omanyi kye kitegeeza okubanga ng'ekisusunku empewo bye zifuumuula? Zabbuli esooka wamma. Ojja okwata akaveera okateeka awo mu biseera bya kibuyaga, empewo ekafuuwa n'ekayambusa waggulu n'ekaleeta n'ekakomyawo n'ekajja ku paaka empya n'ekambusa n'ekatwala ewa bakuli kabanga akatuuka wali ku gundi kusanyu Babies Home n'ekakkiriza ku Suubi FM n'ekatwala eri ku gundi ku Ambiance. Kati kaba katuuka ku Ambiance ne kaddamu ne kambuka bwe kati waggulu mu bbanga ne kabula n'oddamu n'okasanga ebwayise. Empewo gy'ekasanga gy'ekatwala. Kati kwatayo akaveera akalala okatuuzeemu ettaffaali okateeka awo ojja kukasangawo.
kaveera naye kalimu ettaffaali. Bwe bajja ne bagamba Lumbuye gyali era Lumbuye agenda kubeerawo, agenda kukomawo. N'owulira nga wamma Lumbuye gyali. Oyo olumala okugenda bwezwi breaking news. Lumbuye bamuggyemu amaaso ge ne bagamukwasa mu ngalo, ne bamuggyemu olubiriizi ne balumuwa, ne bamugamba wunyako wano, olwo olubiriizi olulabye nti kakati ne bamukwata ne bamusalako ebigere. N'olabira ddala nga Lumbuye bamusazeeko ebigere. Kati gwe awo tolina ky'osalawo, kye bakugamba ky'ogenda nakyo. Buli ekijja kikuba gwe tosobola kusitandinga kugamba nedda. Kino kyennyimiriddeko. Ebyo byolaba ebyo ebikuyuuyayuuya bwe bityo. Era osanga omuntu ng'alina ssente, alina kapito. Ne bamugamba nedda eno sizoni ya nnyaanya. Alina ssente tamanyi kikyagenda kukola. Oli amubuulidde yamubalidde ono ye tabazeemu kulaba ddala sizoni ya nnyaanya ng'akwata emitwalo gye ng'adduka bamugambye pulaayi kati egula emitwalo 5 mu owino. Taasooka agenda mu owino kubuuza ddala pulaayi ya mitwalo 5 mu owino. Adduka buddusi ng'akwata obukadde bwe buna ng'agenda mu kyalo ng'abuteekamu ng'asubula ennyaanya ng'asubula yawe ng'akwata yawe ekiddayana ng'akivujjira nga kimuleeta ku kowino okutuuka ku kowino nga pulaayi ya mitwalo 7. Pulaayi ya mitwalo 7 yagisuubudde 3. Kogamba kye bakugamba ky'ogenda nakyo tobaako toyimirira kukola kubaako nti kino kye ŋŋamba. Obadde osuubula green paper gwe wabala gw'omanyi. Nywerera mu green paper. Nywerera mu green paper. Waakiri kwolwo yosaamu tokola bw'aba green paper akubuze. Hodduse mu butungulu ogenda okutuuka nga Kasese yayiye obutungulu. Ogenda okutuuka simanyi bundi bujjo nga bayiye obutungulu. Nga naawe odduse mbuno walese obutungulu. Okutuuka nga ssente zo z'okoledde omwaka mulamba z'obadde osevinga kapita akula mu kintu ky'obadde omanyi. Olw'okuba bakutwala butwazi bakuzze eno ne zifiira mu lunaku lumu. Mwe bantu mmwe muyige okunywera ku magulu gammwe woba osibidde woba osibira. Wokkiririza Katonda waba akusanga. Habakuku chapter 2 agamba bw'ati, nalindira Mukama walindirwa, ne mulinda mubuulire ensonga zange okutuusa lwe yajja n'ansangawo. Awo wennyini awalindirwa saavaawo. Ne mubuulire ensonga zange n'aŋŋamba naye ensonga zo nnene nnyo. Ky'oba okola zikwatooza oziwandiike bulungi ozoole bulungi ku bipande obiwanike awo buli aziraba adduke embiro. Ekyo manyi kyekitegeeza. Kwata okwolesebwako okuteeke ku bipande okuteeka awo. Oyinza okuteeka ku bipande by'omutima gwo. Nagamba nga abaana ba bodaboda naye nze njagala kugenda bweru era njagala kugenda ebweru naye nga bw'olaba agenda ebweru nze nankaddiye ndi bwe ne bagamba wala akakasajja bannange akakasajja bannange mbuno kajja kugenda ebweru. Bwe najja kasita najja ne mbagamba bannange ngenda kugenda ebweru wabula ntunda pikipiki yange. Omu n'agamba pikipiki yo ngenda gigula naye amushuwa nja gimuddiza agivuge agimpenga olunaku pikipiki ye awulire bwe kiruma. Mbuno agenda bweru oyo n'ogwo omutwe. Mbuno agenda bweru nambuuza ogitunda mmeka? Banne ne baŋŋamba yagambye agenda gigula addemu agikuwe ne ŋŋamba leka yagenda okuddamu okundaba ebiseera ebyo nga nzizeeyo mu vacation ne bamubuuza. Natuka ku stage ne bababuuza. Omu ye yantegera kuba ye namulinda walala nandeeta ku stage. N'ababuuza ono mumumanyi? Oyo simumanyi. Tomumanyi tomulabangako? Oyo simumanyi. Bonna ne bagamba tebamanyi. Ne mubuuza gundi ddala tomumanyi? Nagamba eddoboozi ninga alitegedde. Ne bagamba ono wire. Omwana yagamba bw'ati, nze kali kamuzeeyi nkamanyi. Ani gwe mulimba kano ke kamuzeeyi? Kali kamuzeeyi nkamanyi. Mbuyo oyo wire namugamba ddala okikakasa si yenze. Nagamba ate eddoboozi lye lino. Nambuuza kitagisa ky'okugenda ebweru? Kitagisa ki nange ngende? Era singa nali njagala mukuba nandi mubaludde 5 ne mugamba buleete nkutwala ebweru nenninya ne nkomawo wano. Anti yagamba sijja kugenda bweru.
Wandiika okwolesebwako okuteke ku bipande buli akulaba adduka embiro bulirako omuntu nti ngenda kukola embaga buli muntu yeewuunye bagambe bannaye ate bannaye newankubadde embaga naye embaga zaalaba ngenda kukola embaga wano ku kyalo bannaye ngenda kukola embaga ne maama Ebeni bannaye nja babuulira maama Ebeni ngenda mukuba embaga n'ebyenda bimwetokote kamuze yakalako emyaka 6 kagenda kukola embaga mujja giraba ne ku gataliiko bisooto naye mmwe musaaga Mukama yagamba Habakuku wandiika okwolesebwako okwole bulungi ku bipande buli akutunula kadduka embiro genda osome Habakuku 2:2 Habakuku chapter 2 verse 2 osoma awukirire nelinda Mukama awalindirwa ne mulinda mubuulire Katonda namugamba wandiika okwolesebwako ku bipande okuwanika awo buli akulaba kadduka embiro oyinza obutakutimba mu ddiiro lyo n'okuteeka n'ogamba abantu naye bannaye gana amakubo nga mabi gano agali e Uganda kuba kati emmotoka gye njagala okugula wane neeyitawo okuzina enguudo omuntu yeewuunya omuntu agamba okugula emmotoka talina kagaali ffe bayibuli bweto bwetusomesa bayibuli olina kukkiriza ebitakkirizikika n'obiwanulayo n'obireeta ne bibeera mu buliwo noddira ebiriwo n'obinafuya n'obijjawo ne bibeera ebitaliiwo inze mu 7 okuva luyerayiza n'atubba akalulu n'ebintu byakola ebinyiiza Katonda ne bannayuganda nayiwa omusayi gwa bannayuganda mu 7 siddangamu kumulaba nti mulamu n'olwaleero ekyo ne bwe banzijamu embiriizi ne bazinkwasa mu ngalo mu 7 mufu nze ekiriwo nkiraba ng'ekitaliiwo ate n'ekitaliiwo nkiraba ng'ekiriwo bayibuli yegamba nti ffe omulokole abeera mulamu lwakukkiriza okkiriza ekiriwo n'okifuula ekitaliiwo senga obeera tokyagalawo ate ekitaliiwo n'okifuula ekiriwo tekigana kubanga tolina mulimu naye ng'ennyumba y'ogimanyi eddiro lyo limanyi dayiningi weeneebeera omanyi master bedroom toyi egenda kubeera ku sayidi yeeno ogenda kusula ne toyi mu nnyumba wamma tewali akugaana birowooza kukuba pulaani yo n'ogiteeka mu mutima gwo olunaku lujja kukya ekitaliiwo kibeere ekiriwo bujja kukya ng'oli ku dayiningi yo gye wamala nayo mu mutwe emyaka 15-20 ogituuleko bwoti ogambe yeeno dayiningi yennyini nze saagala dayiningi empanvu njagala ya rawundi gundi bweti eyo empanvu sigyagala njagala ya rawundi nga gwe gyoyagala era nga kasita otuuka ku muntu ayina eno empanvu omugamba ne nawe dayiningi eno ngambi naye nga osula mu ntebe za mukwano gwo osula mu ntebe ze naye tekikugana mugamba naye dayiningi eno mbi ate ne zino entebe si nnungi entebe ennungi nze nzimanyi ozimanyi lwakuba tonnazigula gwe embaga ya mama Ebeni anaagimiisinga mwamiisinga eya Kyagulanyi mugenda kuddamu kulaba ya mama Ebeni embaga ya Kyagulanyi nga yayuya Kampala ebiseera ebyo nali nkola ku Bukedde ffenna twannyuka ne tuyimirira ku Bukedde nga tetwagala ku Bukedde TV nga tetwagala kuvaawo ate eyo yacha mulinde mujja kulaba ya mama Ebeni n'omukazi ng'abonyebonye ne wiri kuvira ddala mu ssomero n'andagirira n'ampa empapula ze n'enkola biology ne muyita oyo mukazi tasaana kuba mbaga wamma ekyawandiikibwa ky'olwaleero kibadde nti etopiki y'olwaleero nga maliriza ebadde bweti challenges z'oyitamu si lwakuba nti Katonda taliiwo era osobolera ddala oziyitamu nga gwe mutuufu osobolera ddala okusula mu nsiko ku ttale nga bakuyigga naye nga gwe mutuufu omuntu asobolera ddala okujja okukulumiriza nga naye akimanyi nga gwe naye mukimanyi ng'okimanyi nti akuwaayiriza nga naye akimanyi nti akuwaayiriza naye n'akulumiriza nga mukimanyi babiri gwe naye ng'akimanyi wabula muwaayiriza ate ensi yonna neetwala ekikye n'ogamba naye Mukama ddala obadde tosobola kunnyamba waliwo ebintu ebimu ebisobola okukukwatirayo ne bifuuka ebituufu
nebifuuka ebituufu nga kikukwatiddeyo kikulookinze wallahi nga ne bw'okigamba mukyalawo ne bw'okigamba mamawo kuba abo be bantu abandi tukkiririzaamu maama mwangu wakukkiriza ekintu n'omugamba maama saakikoze nabagamba bwe nayo kyekyalo nenjokya ennyumba nengamba nze wire nze ntambule nga njokya ndi mulalu maama n'agamba omwana wange tannayo kyako ogwo omuliro tugenza okujja nga guva eri maama n'agamba omwana wange teyayokeza nange neŋŋamba saayokeza tumala kuvuunuka nsonga ne mugamba wabula maama nze nayokya n'agamba wanjuwire kunzi nze nayokya naye waliwo ekintu ekisobola okukwatanga ne bw'omugamba nti maama n'agamba no wire buno obujulizi bulagira ddala gwe wakikoze nga ne maama tosobola kimubuulira naye nga gwe mutuufu so nzize bagamba togezangako n'ogamba nti katonda mukyamu togezangako n'ogamba nti katonda si mwenkanya yobu essula 29 yamubuuza yobu nzikiriza nze mukyamu gwe mutuufu jangu ombuulire jangu ombuulire eddoboozi lyange ddyo lifaanana litya ennyanja bwefuukuuka neeyira kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza ki katonda yali agezako kulaga yobu nti katonda taggwaayo kyemugamba leero kino bwe nakyogera mugenda kugamba wire yakyogedde bannange oba nkinkyogere lwaki nti okyogera nga mbuulira njiri kyemugamba senga bukyenkya nga lumbuye yafudde olwo katonda mu ggulu tabaayo temuddamu kumusaba temuddamu kusaba muba temukyalina kirala kyemumwetaaza naye nga lumbuye gyali naye nkubuuza waliwo omuntu omu gwe nabagamba waliwo omuwala omu yali akaabaawo nga maama waafudde ng'omwana ali mu kiyumba n'abuuza pasita wire pasita katonda yagenza okulaba mu bamaama b'abantu bonna e Uganda ng'alina twala wange yagenza okulaba ng'owange gw'alina okutwala maama wange omu bwati gwe nnina omulungi ennyo maama wange katonda wange gwe yalabye okutwala nze mwonoonye nnyo oba maama ye omwonoonye nnyo kagamba Uganda yonna maama wange yabadde omwonoonyi yalina okugenda katonda yabadde wanga maama wange agenda olwo mugamba munange mukama yabaddewa gamulemye okumutaasa lulimu tanaba kufa maama wange n'aserera n'agwa n'afa nga katonda ali luddawa yabaddewa ne mugamba awo we yali nga mutabani waafa we yabadde nga ne maama waafa nambuuza wangi ne mubuuza tokimanyi nti katonda yafiirwa omwana nti ye Yezu kubanga oyo omuwala mukatuliki nagamba Yezu yafa ne mugamba awo we yali ng'omwana waafa we yabadde nga ne maama waafa nagamba wangi mukashedi we yali atudde ng'atunulira bw'ati omwana we bamutta ne bamuziika era bwe yabadde nga n'owaafa omwana ngamba pasita ngumye mukama ekitiibwa kimuddire bw'abanga yafiirwa n'omwana pasita ngumye kati mwagala kutugamba nti olwo obeera okomye katonda baakunyiizizza nnyo wamma mukama webale kukuuma tikyalumbuye embeera z'oyitamu si lwakuba nti gwe mukyamu oyinza okubonaabona n'olumu obonaabona lw'amafuta Dawudi yabeera mu ttale lye nga yeerundira tanyina buzibu olwamuyiwako amafuta bw'ati Dawudi olwamuyiwako amafuta g'obukulembeze teyaddayo kutereera nga ne mu nnyumba ya kitawo tekyasobola kusulamu n'asula ne mu mpuku y'omwedulaamu katonda amulaba ye kabaka bayibuli etugamba nga mukama Sawulo yamuggyako dda obwakabaka nga Sawulo si kabaka mu maaso ga katonda nga kabaka ate asula mu mpuku bali kuwuya dduka wuya Dawudi wuya mumukwate naye nga ye kabaka mu maaso ga katonda nga Sawulo mukama yamuggyako dda Sawulo n'atwala emyaka 34 ng'ali ku Namulondo naye nga katonda tamulabanga kabaka enkomerero ye n'abaana be bawaŋŋanguka n'ebyobugagga bwe baabitwala kyatwala Dawudi okuyimirira ng'omusajja omulungi n'agamba naye nedda tetusobola kusaanyaawo kibuga kya Sawulo tewali yasigalayo obwo obubaka twabusoma wano
Mefibosesi omulema. Dawudi n'agamba tewaliwo yasigalayo mu lubu lwa Sawulo. Ne bamugamba waliyo omwana ate mulema yawaŋŋanguka ali ku nsala Bushiya. N'agamba mumuleete. N'amuddiza ebyali ebya kitaawe. Kitegeeza baali baabitwala. Waliwo tujja okutuuka tubuuze bannaaye mu lubu lwa Museveni tewasigalayo muntu. Nti luwa tewali aliyo. Nti ate kali akazzukulu akakuba Sama. Nti akazzukulu twakoma okukawulira nti kaali Kongo mu Goma Kongo. Tugambe ako ko kakomewo olw'obulungi lw'okubanga ba ex-president ba formers bonna tetulinaako mwana waabwe n'omuntu ye. Ate n'owooliemu naye yagwa eddalu. Oliemu owookero naye yagwa eddalu. Akakazzukulu mu kakomye w'e Uganda tukakolera ebyekisa. Dawudi yagamba teri yasigalayo mu lubu lwa Sawulo. Bamunoonya tebamulaba. Gwe baalabayo gwe basangayo yalina mulema. Naye mumanyi Dawudi bwe yabonaabona ng'afukiddwako amafuta. Ebimu obonaabona ku lwa success. Success yo yeekubonyaabonya. Ate nga si gwe mukyamu obonaabona lwa butuufu. Dawudi yakola musango ki alyoka adduka agende mu Bafirisuuti yeesuula eddalu alye ku kasasiro. Mafuta ge baamufukako ge gamubonyaabonya kyokka nga Katonda ali naye ate nga ye Katonda alaba kabaka. Golooza mbuno okubeera hawusigalo Katonda yakuvaamu nnyo nnyo kwegamba akokoze bubi. Gwe Mukama takumanyi. Yusufu okugenda e Misiri okumutundayo mu buddu Katonda yali atwala katikkiro wa Egypt. Katonda akola lukwe lutwala katikkiro wa Egypt bo batwala muddu. Waliwo omwana yaŋŋamba nze wano wendi wano pasito okimanyi nti ogusajja gwa wano gutandise okunneeyogerezaako buno obugagga bwonna bwange. Ndi wano nninga Kadaama naye kati ennyumba yonna ngiraba yange erimu ne esi. Pasito okimanyi ennyumba erimu esi ne toyi eri mu nnyumba. Konza ate Katonda yakuwaddewo atya kitandise okunneeyogerezaako gwe kireke. Mugamba kale nze awo n'ensirika. Yagenda Kadaama naye agamba wano Mukama yampaddewo kuba kyatandise okunkwatako mbeera nfumba kinkwata kabina wano Mukama ampaddewo. Omwana yagenda Kadaama naye kati ye alaba Mukama atandise omuwaawo kati simanyi oba mu bulungi oba mu bubi. Sibagambye mu bikole bajja kuttira bwereere. Oli omusajja yali singo ng'atawulira ayagala mufirika era bwe yasaba ebifaananyi by'abantu abagenda okukola ewuwe ne bamuweereza bingi n'alonda mu kyana kiwala ekinna Uganda. Nagamba kino ekiwala kino kisobola n'akiweereza visa. Kigenda okutuuka waka nga kikadaama kigenda okulaba nga ate kyekinnannyini waka. Yaveeringa Kadaama kati atuuka eno nga maama wa waka. Si mu bubi sibagambye mu bikole mbu pasita ye yabagambye. Buli omu alina okuyitibwako. Waliwo omulala eyaŋŋamba n'aŋŋamba pasita eno kyansi gye nnina wano ssente zenkola wano ze mbadde ngenda okukola emyaka 6 wano mu contract nti ngenda zikolera emyezi 3 nveewo kunze ate wutya. Taata azimpa omulenzi ogundi first born azimpa second born azimpa anti bonna nze gwe baleke mbamalemu obusiru. Leka mbamalemu obusiru kuba buli lunaku nfunawo 10,000 bwe bukadde 3 obwe Uganda. Taata 10,000 omwana 10,000 n'omwana 10,000 byonna kambitomeze bwe naamala obikubaganya emitwe bwe nti nze nzireyo ewaka ngenda kukola wano emyezi 6 nzire ewaka. Wabula oyo omwana toddangamu kunkubira gwe omwana gweddamu nkubira oleete wano eby'ekkumi. Yaŋŋamba leka nsooke mbitomeze wano. Yaŋŋamba okimanyi nze sikyayoza bintu sikyakola bintu ebyo ebimmenyaamenya. Mbagamba bw'oba okimanyi sooka onjolezeeko ebintu. Ng'omwana agenda abyoza maama we tamulaba n'amusanga ng'agira ayoza ebintu. Kati eyajjanga Kadaama yabalagira mbagamba si mu bubi mmwe mbabuulira temukola byenjogera. Ebyo mbabuulira ebintu abantu bye bambulira mu kabox. N'agamba nze mu myezi 6 ngenda kuba nva wano. Ate nga ndi mugagga ngenda kuba nsobola okugula paaka empya. Buli lunaku akola emiliyoni 3 ate nga teziri ku musaala. Ate just
kwogerako neyi kumukwatako obukwasi bwoti ku mukono. Mukama tukwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero, tukwebaziza olw'ebigambo bye twogedde Mukama. Embeera ze tuyitamu ezituyiganye, ezitugoberera, ezitukandudde, ezitunyigiriza ne tulabika nga abasemba. Mukama tekitegeeza nti toli naffe. Yusufu, Mariyamu ne Yesu mutabani wo ne badduka mu kiro ne badduka ne bagenda Egypti, badduka Kerode. Wamma Mukama tetubonaabona lwakuba tuli babi, tetubonaabona lwakuba tuli byonoonyi. Ffe tulina Yesu, tuddusa mwana. Kerode yatunoonya naye ffe tulina omwana. Era Egypti tuliyo kuprotectinga mwana, si ffe bakyamu. Era Bayibuli yatuwa bulungi, wagamba Yusufu, nze ndikubuulira lw'onodda ng'ono mmaze omusootinga, nze naakubuulira ddi w'onookomawo. Mwe mugumire eyo gye muli, Mukama yajja okubuulira lw'onodda ng'oprotectinze Yesu. Okkirizibwa okudduka e Egypt senga obeera oprotectinga Yesu. Osobola okudduka mu kiro, osobola okusula enjala nga tolina kyakulya lw'okuba oprotectinze omwana. Mukama weebale kutusomesa wamma, Mukama weebale kutuzzaamu maanyi. Tetubonaabona lwakuba ffe boonoonyi, tetubonaabona lwakuba ffe babi. Tuprotectinga mwana, ffe tumulina. Weebale nnyo Mukama, ojja kutuyisaawo. Tuli bassekadaama naye nga watuleeta tuli bakatikkiro. Gw'olaba bakatikkiro, Potifaali alaba aleese sekadaama. Era amusanga ne mu nnimiro ng'alima, n'amusanga ali mu ntaakama, naye nga ye Katonda ye yakiraba dda. Yamala okutomeza Egypti, yagireetera katikkiro Omwebbulaniya. Ye Katonda akirabira ddala. Yo Egypti eraba erina omusibe mu kkomera lyayo Omwebbulaniya, naye ye Katonda alaba apositioninze katikkiro Omwebbulaniya agenda okufuga Egypti. Katikkiro kitegeeza Kamalabyonna. Bo balaba omusibe gwe bayina, Katonda alaba Kamalabyonna wa Egypti. Kisobokera ddala tunoonya omusibe lumbuye nga Katonda talaba musibe nga lumbuye mulala. Mukama kuuma tikyalumbuye. Mukama kuuma tikyalumbuye. Bwotyo bw'okola ebikulu Mukama, bwotyo bw'okola ebikulu n'ebyamaanyi. Akalenzi kajja kuleetera baganda baako mmere ku lutalo ka Dawudi, kumba oleese hiro agenda okukuba Goliyaasi ejjinja n'embwemwenye. Bo balaba akaana akato okukakkana nga Isirayiri ewangudde olwa akalenzi akaleese emmere. Mukama bwotyo bw'okola bahiro. Era Bayibuli egamba nti ennyimba ne ziyimbibwa mu Isirayiri mwonna nti yes, Sawulo yatta enkumi ze, naye ate Dawudi yatta obukumi n'obukumi. Hiro. Mukama osobolera ddala okukuuma lumbuye n'aveeyo nga hiro. Nze Mukama nzikiriza ensi yonna n'okujjula kwayo byonna bibyo. Omuntu osobola omukuumira mu nnyanja, yona wamukuumira mu lubuto lwa kyannyanja nnaku 3. Ali mu lubuto lwa kyannyanja anaaba, mu lubuto lw'ekyennyanja ali omwo anaaba, bwagira ne yeebaka, kati oba yalyanga byenda byabyo simanyi. Naye nga n'okulya alya nnaku 3. Oba emmere yamusanga yeeta nange simanyi. Ekyennyanja ne kimuwandula n'avaayo ng'ate tawunya kyannyanja. Ng'ate si mubisi, nga mukalu, kyokka abadde mu nnyanja ate mu kyennyanja. 3 days ebyo Mukama bisaana ng'omuntu wafa n'ozuukirira wamu ne Kristo n'olyoka obitegeera. Awo ab'abadiguli tebabitegeera, balaba tuli balalu. Awo abayivu ennyo tebabitegeera ebyo bye twogera, balabira ddala tuli balalu. Wamma Mukama weebale kutusuula ddalu ery'amagezi. Ffe ebitaliiwo tubiraba nga tebiriiwo, ebitaliiwo tubiraba nga weebiri, ate n'ebiriwo ne tubiraba nga tebiriiwo, ate ne kituukirira. Mukama waliwo omulambo gw'endaba e Uganda. 001 e Uganda mulabamu omulambo omunene. Nze ngulaba, abalala tebagulaba era bakayana. Munnange tulowoozeeko, abalowoozeeko nga yafa.
wamma mukama ffe tukiraba bwe tutyo leka abasigadde abaagala okiraba nga kimaze kubeerawo bakirabe ffe twakiraba dda. Mukama asisinkana abasajja n'abakyala bano mukama abali wano abanyigirizibwa n'abalina embeera ze bayitamu n'abo ababadde bagamba mbuno wabakoze bubi ku kyatti kya Lumbuye era gwe muntu gwe batakyaddamu kudiiringa naawe gwe muntu ateesigika wamma mukama gwe muntu eyeesigika amakubo go gateredde gali straight tegakyamakyama. Hey, ife mukama tewali muntu gwe tusobola kukola naye eddiirwa okuggyako ggwe. Abaana b'abantu balimba loya yatulimbye nagamba mwe mumpe ssente Katonda weebale tubadde tetunnabazimuwa. Wamma mukama gwe tubuulira bino mpulirayo simanya abagenze mu bajjajja ffe mukama twesize ggwe ffe byabajjajja tetubimanyi ffe twesize ggwe gwoba otukumira tikyalumbuye era gwoba omuzuula era gwoba omutuwa ate mu tayimuyo omukolemu byoyagala omukolamu. Osobola okumutuddiza nga katikkiro mu nsi yonna gy'olabye. Osobola okumutuddiza ku CNN nga CNN ye muzudde. Osobola okumutuddiza ku BBC nga ye breaking the news. Wamma mukama kyoyagala okukola Lumbuye kyonna wonna weeyagala omuyisa woba omuyise mu ttanuulu aveeyo ng'omaze omusitiiringa. Hey, aveeyo ng'ali hardened. Gw'omanyi gy'omuyisiza mukama. Ffe tulinze ticca waffe ng'omukuumye nga mulamu wandaga Lumbuye ng'atoloka mu mikono gy'abasajja abo. Hey, ng'awona avaayo. Kakati nze nkwate ebya MC Norman nze nga mukama yakindaga kikyali sijja kitwala. Wamma weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza kuuma abatabani bo ne bawala bo bano mukama sisinkana bazzukulu ba Ibulayimu abayigganyizibwa dayimooni abalwadde dayimooni abayigganyizibwa endwadde abayigganyizibwa embeera abalemeddwa okuyi in the mighty name of Jesus. Amen. Aliyo gamba nti ayi mukama olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo nezikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu anuŋŋamye tambulire mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama akulokodde kati gw'omaze oli mulokole. Mukama bawo omukisa n'ebigambo ebyo mugume salawo kimu kyoba onywererako kyonywereddeko kyoba ogenda nakyo olindirire mukama akole okwagala kwe. So mukama bawo omukisa. Essimu yange nga bulijjo yeeyo +974 essimu yange eri +974 33 93 96 39. YouTube channel yange eri Simo Wile Bible and Politics. Osobola okugendayo no subscribinga video nja kugiteekayo wankwadde nziteekayo bugenzegenze tuyina bintu tujja okutereeza nja kuddamu nziteekayo nga bwe naziteekangayo luli amangu very soon kijja kutereera. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa mbaagala nnyo mwenna mbasabira nammwe munsabire mwagale nnyo mukama ekyo siyinza kulekayo kibagamba mwagale nnyo mukama naye ajja baagala munoonye mukama n'ebirala bijja bongerwako. God first ebirala byonna bijja luvannyuma. Mukama bawe omukisa mbaagala nnyo sigadde nze ASP Simo Wile mweraba.